Edison Tibejjuka ow'emyaka 62, Daniel Mpulire ow'emyaka 15 ne Julius Waswa ow'emyaka 35 nga bonna baluganda be babbidde mu nnyanja nga babadde batuuze b'e Kaseerere mu ggombolola y'e Kagamba mu disitulikiti y'e Rakai. Bwe batyo be bagudde mu mazzi ag'ennyanja eyitibwa Kijanabarora. Bwe batyo badde bakomawo eryato badde batambulira kwe kuba nti likola accident ku mazzi. Bava mu pati ng'ava kukyalira batabani be babeera mu pati emitala y'ennyanja. Kati abaana ne bamusibirira akasawo k'obuwunga, ntaata twala emmere eno ogirye ne maama ne bato baffe. Abamu ku bawulidde enduulu ng'abagenzi balaajana baliko bye batubuulidde. Twagenze okuwulira ng'enduulu ekola ki? Evuga. Tulaba n'amaato gakola ki? Nga bagamba mwanguwe abantu bagudde mu mazzi, abantu bagudde mu mazzi. Nagenze okuddayo kutunulayo ng'eryato limaze okuggwerayo wansi ne likirira nabo. Nga ntulawo omusajja awanika emikono bamutaase. Ate abalala bagamba nti obuzibu bwandibanga bwavudde ku nvubu ezisusse mu kitundu kyabwe. Obuzibu bw'envubu bwe buli nnyo kubanga envubu nnyingi kati tebakyazikwatako, batugamba nti ogikwatako oteekwa okusibwa. Tezze envubu zireetedde ddala enjala y'amaanyi tizoogerwako. Buli ne bw'aba ng'asena busenyi mazzi adduka n'ajja n'ekidomola nga kikalu. Kati bano basinzidde wano ne basaba gavumenti ebayambe ebawe life jackets kibayambeko mu kwetangira okufiira mu mazzi. Singa ababaka basobola okuba nga baweereza mu butale oba ne wabaawo shopping y'amaduuka abantu we basobola okugula life jacket, kyandibadde kiyamba buli alinnye eryato ng'alina ki? Omuntu alina life jacket awangaalako. Ssentebe w'ekyalo Kaseerere William Lutembesa ayagala gavumenti eyongere okusomesa abantu ku ngeri y'okwekuumamu ku nnyanja. Tusaba bakama baffe abali ewaggulu batuyambe okusomesa abantu abali ku nnyanja kuno kozesanga life jacket. Tuvumirira abantu baffe abatambulira ku mazzi nga tebeegendereza kubanga kizuuliddwa nti bano tebabadde yadde na life jacket okulaba nti kibataasa singa wabeerawo accident ebeerezze. Emirambo gyonna gyonsatule gibbuluddwa okuva mu nnyanja era nga giziikiddwa ku kyalo Kaseerere mu disitulikiti y'e Rakai. Ab'entebereza y'obudde bazze balabula abantu abatambulira ku mazzi okuba obulindaala olw'embeera y'obudde embi ku nnyanja. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.